Gavumenti ng'eyita Minisita w'Ebyamasanyalaze n'Obugagga obw'omu ttaka Honorable Dr. Canon Ruth Nankabirwa ekakasizza nga bwesaze ku muwendo gy'amasanyalaze okutuukira ddala ku bitundu 5 n'obutundutundu 2 ku 100 ng'omwaka ogwedde yasala ekitundu 1 n'obutundutundu 6 ku 100 nga bino Minisita Nankabirwa abyanjulidde bannamawulire abamusanze ku Media Center mu Kampala. Amasanyalaze omwaka guno 2025 geeyongedde okusalibwa ebbeeyi ate ebbeeyi tusaze nnene ddala. Omwaka oguwedde twasalako akatundu ka 0.6 kati tusaze obutundu 5.2. Minisita Nankabirwa ategeezezza nti omwaka oguwedde gavumenti yeefiiriza obuwumbi obwerera ddala n'obw'ensimbi za kuno n'ewa bannayuganda amasanyalaze ku bbeeyi entono ddala nga n'omwaka guno yeefiiriza obuwumbi 155 nga n'ebitongole bya gavumenti ebisale bye basasulira amasanyalaze bisaliddwako. Omwaka oguwedde gavumenti yeefiiriza obuwumbi 40 mu kwerekereza bw'osobola okufuna amasanyalaze ag'ebbeeyi ensaamusaamu. Omwaka guno gavumenti yeefiiriza obuwumbi 155 okwerekereza bw'osobole okwota amasanyalaze gano ng'osobola okugagula. Waliwo n'ekibinja ekirala kyataddemu ekigenda okugabanako nga kisaliddwa ebbeeyi. Kati nga bw'olaba amalwaliro amanene ago, nga bw'olaba poliisi, nga bw'olaba UPDF, nga prisons, abo babadde bali bubi era nga tubabanja amabanja nga gagenda waggulu nnyo. Omuwendo guno ogw'enjawulo ogugenda kwabo tusuubira nti gujja kubayamba okusasula amasanyalaze age. Ayogedde ne ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo okuli poliisi, amalwaliro, amakomera wamu n'ebirala n'ategeeza nti bino ebisale kwe babadde basasulira amasanyalaze bikendeezeddwako. Ye ssentebe w'akakiiko ka Electricity Regulatory Authority nga ye Dr. Sarah Kanabi Wasagali alambuludde ku miwendo egigenda okusasulwa ku buli yuniti ey'amasanyalaze agakozesebwa awaka mu bizinesi n'amakolero amatonotono nga yuniti 15 ezisooka kwaga agakozesebwa awaka buli emu yakugulwanga shillings 250 nga aga bizinesi entono buli emu yakugulwanga shillings 575 ne sente emu ng'ate amakolero amatonotono buli uniti yakugulanga shillings 417 ne sente 5. Lifeline tariff. This will be 250 shillings for the qualifying domestic consumers. That is for the first 15 units. We shall have the domestic tariff. After the lifeline, it's now the domestic tariff, cost recovery tariff of 775 shillings and 7 cents per unit for other domestic consumers. Commercial tariff will be Uganda shillings 575 and 2 cents per unit. Medium industrial tariffs. For the manufacturing category under this, it will be 417 shillings and 8 cents per unit. Then under medium industrial tariff, for those who will be offering service, it will be Uganda shillings 434 and 5 cents per unit. Baba makolera amanene omutendera ogusooka buli uniti yakugulwanga shillings 351 ne sente 5 ng'abali mu buweereza uniti bakugigulanga shillings 367 ne sente 1 ng'ate abalina amakolera amanene ddala uniti bakugigulanga shillings 299 ne sente 1. Minisita Nankabirwa ategeezezza nti olw'obungi bw'amasanyalaze eggwanga lye galina mu kiseera kino gavumenti erina enteekateeka y'okutuusa amasanyalaze mu buli kanyomero ka ggwanga era ng'okutandika n'omwaka guno bakuyunga abantu ku masanyalaze abali mu mitwalo 4 okwetooloola eggwanga. Okuviira ddala ku masanyalaze, amasanyalaze ge tukola geeyongeddeko obungi kubanga tulabye amabibiro g'amasanyalaze mangi nga tugakomissioninze ne twegattako omuwendo gw'amasanyalaze kubanga bulijjo tubadde tubabuulira kati tuli mu 1000, 1700, 1800 kati tutuuse mu 2055 n'obutundutundu 6 amasanyalaze ge tulina. Ne mu distribution muno tugenda kulaba connections oba tugenda kubayungako abantu bangi nnyo tuplaninga kuyunga abantu ku masanyalaze emitwalo 40 connections emitwalo 40 buli mwaka. Era tusuubira gavumenti okututeekamu ensimbi
okusobola okukola ekyo. Kakande Po yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.